Siki ayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Atubuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma n'effaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina enfazi gya Rose Form wano toli. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabye edda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanyabo jangu ojjeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira teguja nagwisawo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kakati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Almagic Production ebatuusaako Station the House Girl. Kakati wochafuwalidde otyo kungulu olwo munda kiri kitya nina osooka n'enkula n'entuukanga wano naye batuusa lwaki tutuula bulungi mwali agadde ku mukazi okwata Bwe naawe okyanoonya omusajja w'okufumbirwa. alintwala ne musajja Amasanyu ate nga yetayira musajja amaziga naye ona anaasoboka toyina kwaka simu eno n'okimpa wano amasanyu wano waki wawuse ngambye tanyingiriza bikubatuusa obukambwe nze nvaako nze Ayagala mirimu. mbuno ngenda mubbira omusajja omulimu goba house girl empisa nja kulya omuntu omugere pulo traka number 2 equalizer ensasagge ngakole olwokubanga siyanzaala n'olwekyo genda ku ssimu yo searchinga Station the House Girl ku YouTube, subscribe, ring the bell osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. Ate abasajja mbamanyi kati ogeza Nedda. ng'eyiyo bakola ki Mpisiddwa bubi. oba oyisiddwa bubi oyisiddwa otya naye nkulabu Olina kunneetondera ku ekyo ky'omwana. sigenda kwetondera naye nkugamba ebigambo abasajja mbamanyi ogeza ngamba kuona yasagala bwoti oyawulira waggulu nga ogeza nanzira kuwuli ugambe nempulira nti ekiwala kiri leka naawe ate omukono gwe laba kakati nga nva ku ggwe eyamyuka wenna okirako olubugo lwa kimote nga ndyoka nzira kuoli eyazigamba yenna ogeza leka naawe ate ekyo tekisoboka oseka busesi bwoseka bwoti nze nyonta neebuga kankubuulire Katonda engeri yatondamu omuntu ng'obadde oli omwagala bulungi katogira wantu wekiwa nze sikya ebigambo ebiyinza okuyimiriza omukazi nti mukwata byanzibwako nkubuulira amazima agasembayo tokikwana saagala kunzisaagamumbeera mwanzi saagala olubuze nti ndi muntu atadda wansi natuuka eno waggulu kyeka ntuuse ku mboona ng'ate nzira wansi empulira buwulizi bwenti okutuukwange bwenti kakati weesige ekigambo kyange yonna lyanzibwamu ddanga obadde ozirese yanguwa nawe naye kale byaki katamazinga bantu mwebalireeta nno n'essimu nayo n'essimu n'akatambaala katamazinga ate ntebe ogyerabise kasooke nkuwe bino naye ongereyongi kibi yangu wako kwa tofaayo mami genda mpolampola nze eno yo nja kugireeta kanjingirize ddala nja kugireeta kwatirako wano awo awo nkukwatirako wano naye kakati mbadde nerage nti tulina omuwala
Gizeyo wali ya jajijeyo. Kwata nze bino. Entebe gye mbadde mmaze okuleta. Ngambi kwata entebe ogizeeyo. Kangizeeyo kati. Kolesa ziri engatto zange. Kolesa ziri ezange. Akanyambale zino ezange. Owaayi. Simanyi tonjagala. Obwo mpana bwonyi. Tata Mazinga nkitegedde kati. Ekitegeeza oyina omukazi omulala. Oyina omukazi omulala. Kati kyekigano kwesa engatto zange. Kanyambale. Yangu wagozeeyo n'entebe omuwala jaji none kwata. Kanyambale mani. Kwata nawe. Nze entebe mmenya. Kwata. Nkola okusasula omwana okubanga nzitula bingi. Twalayo. Mama emitwalo 10 ogiyita mitono. Oboloza nzo nzisasula tusinikanye tuti nga tuzimuwa. Bw'ategana emitwalo 10 nkola tumu. Ate nkola n'ebintu by'alina okukolebwa kwegyo emitwalo 10. Simanyi olowooza nga mukasula simanyi. Twalayo teekayo jaji nonewo. Mbadde ngamba nti esente ezenzitoola. Mama mbadde ngamba ebiba bye byange. Naye Teekayo entebe ajagiddewo omuwala. kale. Iteekeyo. Batuusa. Mama tajayita bawuunawuunu. Batuusa. Jangu nzigirawo entebe noteeka no ku veranda. Oliwa. Ajja kujja bugambe mpola. Kiki lwaki omuwolereza? Eyo kambiveemu. Kambiveemu. Owolereza waayo. Kireke gyange. N'omuwolereza nga n'omuwolereza n'omuwolereza. Kiki kyo? Batuusa. Obadde. Tiwali. Buzibu ki? Tiwali anti. Kiki? Waliwo obuzibu? Kaakati. Fulakaawo bulungi. Wano watukola anti nasiimuddewo posita. Naye nga nasiimuddewo bulungi. Oba kankugire. Kantule. Nedda kantule. Yambala. Batuusa wangi. Tereza bulungi Aproni. Njagala oterere bulungi. Aproni yaterere. Kaakati. Omanyi lwaki nkuyise ntuleko naawe? Batuusa ate watandise okunsanyusa. Batuusa olabe emirimu gye nnakulagira gyonna. Weebale kugikolera mu budde. Weebale yeesookolera. Kali akatunda Tata Mazinga ke yanywedde. Ngo wakataddeyo. Anti wangamba. Anka alina okunywa akatunda buli waba akomyewo. Kati ne badde wanuŋŋanjira nimpulira abanyumya. Nagenza okulingiza. Nemmanya yeye. Weebale nno. Nenziruka nenkateekayo. Negali amazzi gayogeddeko agaguma go wakataddeyo. Ag'okunaaba. Nemmere leero nayangu ogiteeka ku dining. Dining bwe bagiyita. Bagiyita batya? Dining. Dining bagiyita batya? Njajiiga. Ojajiiga batuusa wange. Kakole ki ekirala? Kaakati batuusa. Wangi anti katere. Lindaako nkutereeze. Kwagala nno batuusa. Kaakati n'ekirala. Oli takubuuzanga nti ani akola ebyo n'omugamba nti gwokola ki? Gwokola ki? Ataani anti. Gwokola ki? Ate ng'ofuuse kkala kikyawo. Owulire kyenjogedde? Ati sikitabire no. Owulire kyenjogedde? Ati ani? Toogezanga n'ogamba Tata Mazinga nti gwakola ebyo. Sisobola kwogera. Owulire kyenjogedde? Owulire kyenjogedde? Byonna bikole nga bwe nabikulagira. Bwe mbyagala. Saagala kulya dde omuntu n'omuyadde n'omukabeere. Saagala dde okulya nti gwakola bye nakugamba. Owulire? Yadde omwami siga obutagera amazzi. Sigwa mukamulira akatunda. Kitegeere leero. Ategezaako okutegeeza okulaga ne bw'aba akubuuza mugaye nti nze mami yakakamula n'akapa ne kakola ki? N'akapa ne kola ki? Nekateka okudaningi. Ngambye ki? Nsogera. Nga n'empulira yadde akatundutundu bwe kati. Owulidde? Owulidde? Kakati sooko gye jangu wano jangu. Sembere eno. Batuusa. Tereza Aproni eno nagamba bagikola. Tereza tewali
tewali buzibu taakati ekisengera wakirongosezza wakirongosezza bulungi sembere eno batuuza sembere eno tewali buzibu webale kusiima fansoni wagirabeeyo omulimu ani yakuyigiriza emirimu ngesenga maliki enampunge ye yakuyigiriza iye naye nno kati n'ekirala yongeramu obuyonjo katiramu olugwe wetolaba omukazi aba mukyafu bwaki owulidde njagala obeere ki kyekyakuweesezza eno epulooni obeere ng'obeera muyonjo ndozansi ugadde enkuuta bisenge kale naye njagala obeere muyonjo owulidde iye anti batuusa wangi ne sapatu wagikuuse kati nno otandise okuvaayo anti ndoza kati ogenda kunyongeza n'omusaala tubireke anti tubireke bambi tunyiga anti mukuleke ngongeza omusaala olina kyewakoze olina mulimu n'oguba wakoze tolina ne kyewakoze onkoleza mu kwongera omusaala n'okitunuulira banyongeza omusaala banyongeza omusaala wakoze mulimu ki kiki kyewakoze ennyo wanene kiraga ekikuleetera okuba nga nkongeza omusaala kiki kyewalaze nti olina kyokoze ennyo ate ggwe neegendereza bulungi neegendereza ki bulungi Anna anti ebyo afuuka alinga nawolovu ekikabere tusawaabo kaka itali kudda mukwogera ku musaala Yesaawa nze ngenze. ekisajja kino bannange laba bwe kyambadde butuufu kyakyafuwala laba bwe kyambadde ebiko byonna sibigolole naye lwaki kyagala okunswazanga ku kyalo n'ekisajja kino kyabanje Mazinga. Taka Mazinga. Banji mama Mazinga. Yangu.